ekiramu ina fabuzizza singa mba nina essula gye nsoma mu swala after al-Fatiha nga maliriza al-Fatiha mba ngituuka makkati gaayo ne neerabira ekiddako ne mpalirizibwa okukolamu kalivaasi okuddako emabega oba okugitandika buto sheekhe yeebeera nsobi tugamba nti nno omuntu obeera ng'osala biidhinillahi tabaraka wa taala faqra'u ma tayassara minhu Allah tugamba nti nno faqra'u ma tayassara minhu soma ekikwanguyidde mu Qur'ani soma ekikwanguyidde mu Qur'ani al-Karim bw'obeera ng'okasa nti sura eno nagikwata bulungi era ngitegeera bulungi okwebera kubeerawo amanyi bonna beerabira basheekhe bonna beerabira Qur'ani al-Karim kya muojiza Allah agiteekawo teri muntu agamba nti nze ndi 100% yonna ndi muto wano sina kyeneerabiramu naam osanga n'abagisaazizza emyaka 40 ng'agisaaza abasiraamu akyagyerabiramu kale n'olw'ensonga eyo biidhinillahi tabaraka wa taala okwerabira nga weerabidde ng'olina bw'osaaza sibakakatako bw'osaaza okubeera nga bakola ki bakujjukiza bw'osaaza sibakakatako okubeera nga bakujjukiza biidhinillahi tabaraka wa taala singa baba tebamanyi okkirizibwa okubeera ng'olwana nayo n'obeera ng'oddako kalivansi emabega n'osinziira bwegaana biidhinillah osobola okubeera ng'okola ki ng'osomawo essula endala biidhinillahi tabaraka wa taala oba okubeera ng'okoma ku aya gy'okoze eki gy'okomyeko biidhinillahi tabaraka wa taala singa obeera nga ogijjuzza bulungi biidhinillahi tabaraka wa taala ekibuuzo ekirala kyabuuzizza